is from Nyendo. He's from Nyendo in Masaka. Katambi kolaba ku screen yo awonna wolabira video eno mukwano gwange. Katambi nga owekitiibwa Mpuuga Mathias ali ne Right Honorable Speaker wa Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda Anita Anet Among. Era nga akatambi kano ke katambi akeetoolodde omutimbagano weekend yonna nga bwe tugimazeeko n'okutuuka olunaku olwaleero olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba omwaka 2025. Akatambi kano abantu abali mu background oba abali emabega wa speaker okusingira ddala bannakibiina ki NRM wamu n'ekibiina ki PLU oba Patriotic League of Uganda. Kyekifudde akatambi kano ak'omuzinzi be bigambo ebikatambuliddeko n'abantu abatandise okubanga bakasaasaanya. Okusookera ddala ku screen eyo post yakoleddwa omukyala muna NUP nnyo era munnasitwaga amanyiddwa nga Patricia Sewungu. Yagambye nti abawoza Photoshop. This was before the secret meeting. Let's be honest for once. Musajja wammwe yayokeza nnyo. Patricia Sewungu nga akatambi kano akasiba ku ky'okubeera nti kaabaddewo wakati ate oluvannyuma ne wabaawo meeting wakati y'owekitiibwa Mpuuga n'omukulembeze w'eggwanga. Katugende maaso. Omukutu guno the Kampala Journal nagwo gwankyukakyuka nnyo era gupositinga nnyo amawulire ku struggle. Gwakoze ne gugamba moments before the Mpuuga-Museveni meeting in Masaka that happened on the night after the Chotera rally at Masaka State Lodge. Kanabonga aba Kampala Journal omukutu ogwo ogutunuulira ennyo era ogutambulira ennyo ku bya struggle nagwo nga gwogera ku nsisinkano wakati wa President Museveni n'owekitiibwa Mpuuga. Kati wabamala okutambuza akatambi ako, katambi kazze luvannyuma lw'ebifaananyi oba olw'ekifaananyi kino ekyabadde kyetoolodde omutimbagano mu kibalo kyekimu. Ekifaananyi kino nga kiraga owekitiibwa Mpuuga ng'ali ne President Museveni wamu ne Speaker wa Parliament omukyala Anita Anet Among. Wabula eno video topapa kugivaako era topapa kutwala biri ku video eno nga tonnaba kutuuka ku nkomerero yaayo. Ekifaananyi kino abaana bakibungeesezza oba bakitambuza ne bakyetooloza nnyo nnyo omutimbagano era ng'abamu bataddeko n'obubaka still. Patricia Sewungu sharinze ekifaananyi kino n'ateekako obubaka obwabadde bugamba nti so on the night after the Chotera rally for NRM, guess who joined the Buganda for Museveni meeting. Nti Patricia Sewungu yabadde agamba nti mugeesinge oba mulowoozerowozeemuko ekiro nga rally ya Chotera ya NRM ewedde mulowooza ani yasisinkanye President Museveni kulwa Museveni for Buganda. Kati munnamawulire wa NTV ebintu bitandika okugetinga serious. Abali mu mawulire we batandika okusharinga ekifaananyi kino. Munnamawulire wa NTV amanyiddwa nga Sudiru Byaruhanga newankubadde yakola dda disclaimer n'agamba nti byapostinga ku mukutu gw'ebibeera ku ye nga ye wabula si NTV gy'akolera. Yakoze post eno ng'agamba in Uganda opposition figures tend to distance themselves from the president, whereas in other countries with other advanced political systems they meet, discuss, agree or disagree, waiting for comment. Katsudiru Byaruhanga munnamawulire wa NTV bwe yataddeyo ekifaananyi kino yagasseeko obubaka obwabadde bunnyonnyola nti mu Uganda abantu okuva mu opposition naddala abakulembeze beewala nnyo President Museveni era ne bamubeera wala ne bagaana okubanga bamusisinkana. Wabula Sudiru Byaruhanga n'agamba nti ekisinga okwewuunyisa mu nsi endala abakulembeze b'opposition batera okubanga basisinkana omukulembeze ow'eggwanga eryo era bwe bamusisinkana batandika okubanga bateeseganya ku nsonga ezimu ne bakkaanya ate ewalala ne balemerera okubanga bakkaanya. Ebyo byawandiikiddwa Sudiru Byaruhanga
munnamawulire oyo wa NTV. Kati posts nsoose ne kusampolingako 2 nga tetunnagenda ku butuufu bwa kifaananyi ky'Oweekitiibwa Mpuuga okusinkana President Museveni wamu ne Speaker Anita Anet Among. Kankusampolingako comments ez'abantu nga bwe bareactinze ku post eri eya Patricia Sewungu ey'ekifaananyi ekya Mpuuga ng'ali ne President Museveni. Zino ze zimu comments just 2-3 tugende wasudiru bya Lwanga katuddeyo ku kifaananyi ntandike okulaga obutuufu oba obutali butuufu obw'ekifaananyi kino nakyavuddewo kitya kyazze kitya okubeera nga kikubwa. Ono agamba bamuyita Jacob Uganda agamba we are all team Mpuuga, yagamba ali team Mpuuga. Basalirwa James n'agamba but who can avoid to meet or talk to the president of the nation. Nti naye ani asobola okwewala okusisinkana era n'okwogera ne president ow'eggwanga. Ono baadde bamuyita Bobi John. First of all, that's AI. Secondly, mwongedde okulaga nti Mpuuga musajja w'amaanyi. Yoli yagambye nti we baba aba NUP batandise okutambuza ekifaananyi kino nti Mpuuga yasisinkanye President Museveni, kiba kyongera ate kulaga nti Mpuuga musajja w'amaanyi. Ono bamuyita Taina ekituufu Mukama atusaasire abantu bano. I'm starting to believe that he knew something about machetes in Masaka. Ebyo bya Roitana bwe yabadde ayogera. Then onagamba bannaye Masiga Moses agamba even Bobi Wine is a M7 project. Ono bamuyita Chira Dan Kenzo has told Museveni to use headsock. President Museveni yavuddeyo n'agamba nti headsock eyo gy'atera okwambala gino Muhoozi yamulagira okubanga ajambala oba yamuwa advice ajambale. Ono akomentinga ku kifaananyi ekyo. Edward n'agamba so you have fallen for this. Edward ng'agamba Patricia Sewungu nti kati naawe Patricia Sewungu akana akatego wakavuguddemu akakino ekifaananyi. No, bamuyita Mugume agamba I don't see anything wrong. Your opponent is not your enemy. Makiwa politics. Then Mugume n'agamba nti Mugume walabye ekinagamba nti tewaliwo kikyamu okuba nti ababiri bandi banga basisinkanye. N'agamba nti politics wekisajja kikulu bwatyo bwasobola okubanga afaanana. Then Clement Vibes Nagama, this is not new. Throughout Uganda's history, there have often been allegations and perception of political connections. Then tugenda wasudiru bya Ruhanga, abantu engeri gye bakomentize 2-3 tuddeyo ku kifaananyi ekyo wennyini. Agamba nti then ono yabadde ayogera ku bantu ab'enjawulo bamanyi abasisinkanye President Museveni nga babadde ba opposition, n'ayogera ku bantu nga era Oweekitiibwa Mpuuga naye yamutaddemu n'abalala. Then ono agamba in Uganda there is no opposition currently. It stopped when Besigye stopped contesting. These ones who are now are just comedians. Ono ayinako ekifaananyi kya Dr. Kiza Besigye alabika ye yataddemu feeling agamba nti mu Uganda temukyali opposition bwe kiba nti Dr. Kiza Besigye tali ku ballot era nga si yakyanyenyaamu ku side y'opposition oyo yabaddeko n'ekifaananyi kya Dr. Kiza Besigye. Then on Nagama like NUP, they have representatives who do go there at night. No more opposition in Uganda. It dated with Baba Besigye babadde bangi mu commenting abalaga nti Dr. Kiza Besigye waabwe gwe batembeta era nti opposition yo tewakyali yadde. Ono bamuyita Petit Mkigagama tetuteesa na dictator n'ateekako obusekaseka ndoza yabadde asekerera ba opposition. Ono agamba Zigo agamba yinga Trump tabikola nsi kyesinga US advanced political system. Kati wano baadde ba replyinga Sudiru nga bamugamba nti lwaki alimba nti Trump naye tasisinkana ba opponent be, lwaki agamba nti ate Mpuuga yandisisinkanye President Museveni. Kati tuddeyo ku kifaananyi kino kye kifaananyi ekiri mu kubungeesebwa era nga abakitambuza bagamba nti Oweekitiibwa Mpuuga yasisinkanye President Museveni. Nga YouTube channel eyagaliwo bwe twekennenyeza nnyo ne twetegereza ekifaananyi kino, okusookera ddala ekifaananyi kino bw'okikwata n'okiteeka mu byuma
bikalimagezi ebya internet ebisobola okukebera bigamba nti ekifaananyi nedda. Kati ekifaananyi Oweekitiibwa Mpuuga kye baakutte ne bagatta ne President Museveni, kifaananyi kino kye kifaananyi ekituufu. Oweekitiibwa Mpuuga yali ayimiridde n'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda wamu ne Honorable Sseggona Medad akali Amaggo wa Busiro East. Ekifaananyi kye mulaba Oweekitiibwa Mpuuga ng'ali ne President Museveni ekyetoolodde omutimbagano wonna. Baakutte ekifaananyi kya Mpuuga bwe yali ng'ali n'Oweekitiibwa Katikkiro ne basalawo Oweekitiibwa Katikkiro ne Sseggona, then ne bakwata ekya Mpuuga ne bakijjawo. Era tunuulira nnyo essuuti eno, ettaayi na buli kimu ne position n'engeri Oweekitiibwa Mpuuga gy'ayimiridde. Kankuzeeyo ku kya President Museveni kye kino nga Oweekitiibwa Mpuuga ali ne President Museveni. Baddidde ekifaananyi ky'Oweekitiibwa Mpuuga ng'ali ne Katikkiro ne bakireeta ne bakituuza ku kino ekifaananyi. Kati ogenda kwebuuza, ate ekifaananyi kino President Museveni ng'ali ne Speaker Among, then one side bakyeditinze batya? Era kyali kifaananyi kye kya President Museveni ng'ali ne Speaker Among. Kankuzeeyo omwaka guno gwennyini emyezi ng'ebiri emabega kye kino ekifaananyi kye baakuba President Museveni ng'ali ne Speaker Anita Among, ng'ali ne yaliko Speaker wa Parliament ya Uganda Honorable Kadaga. Kati baddidde wa Honorable Kadaga ne bamugjawo ne basigasigawo yero, then background okugidoktaringa oba okugigetaageta, then wano we baatadde Oweekitiibwa Mpuuga. Kino ekifaananyi kyali kya President Museveni gye buvuddeko. Kati Oweekitiibwa Mpuuga awo baataddewo muteeke. Are we together? YouTube channel ya AGALIWO oluvannyuma lw'okwetegereza byonna ekugamba nti ekifaananyi ky'Oweekitiibwa Mpuuga ne President Museveni ekiri mu kutambuzibwa kyo kifu. Ebyensisinkano n'ebisigadde, we have nothing like information in regards to that, and we can't affirm to anything. Wabula waliwo akatambuzibwa kana akatambi ka munnadf kana ate ko buli akatambuza yeewuunya era n'agamba nti kuno kwandiba okulabusa kwennyini. Munnadf oba munna kibiina ekitwalibwa Oweekitiibwa Mpuuga alabwako nga ali mu kwogera era ng'akuba campaign, wabula ng'alaga nti President Museveni alina okusigalawo mu buyinza, newankubadde ng'ate DF emanyiddwa nnyo okubeera eya opposition mu layini eyo. Olwo tumusindika mu nnyumba, ife tulina bye tukkiririzaamu ti President Museveni ageze President wange naye tagenda kuvaako. Wakana kolaki tubasaba nanze omwogezi wa DF mutuweera opposition tuze bakubira Omulanga mutukwatireko tutegeyo omukyala nawe. Oyo y'omu ku bannadf e Masaka eyo. Kale tuveeyo eyo tukomewo wano. Mbadde gamba nti ekifaananyi kino kwe baanokodde ekifaananyi ky'Oweekitiibwa Mpuuga. Bakira Oweekitiibwa Mpuuga avuddeyo n'ayanukula ku kifaananyi ekiri mu kutambuzibwa era ekigamba nti yasinkanye President Museveni. Oweekitiibwa Mpuuga bino abikoze oba asekeredde bonna ababadde batambuza ebifaananyi bino. Waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Ismail, ono nga munnadf nnyo era nga y'omu ku batambuza n'okutembeeta DF oba Democratic Front, ekibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga. So ono yataddeyo ebifaananyi ebyabadde biwakanya, ebyabadde bigambibwa nti Oweekitiibwa Mpuuga yasinkanye President Museveni, era n'agamba oyo Mpuuga yabalema dda, omutima guwulira bannange. Oweekitiibwa Mpuuga yaripostinze kino n'ateekako obuwandiiko obuseka era n'agamba
nga owekitiibwa Mpuuga w'omumanyi w'atera okuseka kati oli guy owa DF yabadde agamba oyo Mpuuga yabalema dda omuti muguwulira bannange kyabadde ategeeza nti omuti muguwulira ekibiina kya Democratic Front kirina akabonero ka muti eky'owekitiibwa Mpuuga wabula bino byonna ng'owekitiibwa Mpuuga amaliriza okubikola Patricia Ssewungu omu ku batandise okutambuza ekifaananyi kiri abantu ne bamugamba nti nnyabo ekifaananyi ky'oli mu kutambuza kifere kifaananyi bayunze kiyunze avuddeyo n'agamba abakulu batuula bufoofofo buli kimu bakyegaana naye mu videos coming kati Patricia Ssewungu yagambye tagenda kuleeta bifaananyi kyagenda kuleeta videos ez'ensisinkano y'abakulu tuveeyo eyo twesonyiweyo eyo olunaku olwaleero ennaku zombi ziri 22 Desemba omwaka 2025 Bobi Wine munnakibiina era omukulembeze wa NUP yeteekateeka kubanga ayolekera Makindye gy'agenda okubanga akuba campaign olunaku olwaleero wabula wakati nga yeetegeka amaanyi gasose entegetege ne zimufamba olw'ekyo ekyamukoleddwa abanna NRM yatunudde n'asoberwa wabula oluvannyuma n'asituka amaanyi ne gamuddamu n'agamba kyekiseera aluta kontinue tugende mu maaso ekimu ku byammaze amaanyi kyekifaananyi ekyo ekya Deputy Speaker Thomas Tayebwa ojja kwebuuza amaanyi Bobi Wine gamuwedde gatya katuyite mu kiwandiiko kye kyawandiise nga twolekera okutuuka ku lwaleero Bobi Wine agamba bw'ati if you want to understand the criminality and corruption of the Museveni regime, consider what has happened to these two women who nominated as NUP candidates in Rampara district. Bobi Wine wandika n'agamba nti bw'obanga oyagala okumanya obumenyi bw'amateeka n'obuli bw'enguzi obuli mu gavumenti eno ekulemberwa President Museveni n'agamba njagala otunuulire ekyatuuse ku bakyala bano ababiri NUP be yawa kaadi okwesimbawo mu district y'e Rwampara. Uliriza. Both of them were violently arrested in Mbarara on 7th November and taken to prison. Nti abakyala bano ababiri okuli omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Kikyoncho Sarah Tatu NUP ebadde ono omukyala yamuwa kaadi yesimbewo nga woman MP owa Rwampara district kati era NUP yemu ebadde yawa omukyalo ono Honorable Jean Muyambi omukyalo omulala ngenda mukulaga bamuyita Jean Muyambi bajogwire ennyonyogezi ya Rwampara ennyonyozi ya Rwampara naye NUP ebadde yamuwa kaadi kati Bobi Wine avuddeyo nga yeemulugunya ku lw'abakyala bano babiri NUP be yawa kaadi wabula baasaze eddiiro ne bagenda mu NRM kati ye Bobi Wine teyakikkiriza oba akiwakanya okusinziira ku kiwandiiko kino kye yawandiise. Bobi Wine agamba bw'ati both of them were violently arrested in fact omukyalo omulala y'ono Honorable Jean Muyambi bajogwire era naye NUP ebadde yamuwadde kaadi okwesimbawo nga member of parliament owa Rwampara East. Kati Bobi Wine agamba bw'ati abakyala amaze okubalaga kati wenkunyonyola Bobi Wine kyayogerako omanye abakyala bayogerako bino yawandiise biwandiike teyabikoze mu video. Bobi Wine agamba bw'ati both of them were violently arrested in Mbarara on 7th November and taken to prison. Ti abakyala bano bombiriri babiri bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 November ne batwalibwa mu kkomera. They were charged with obstruction of a police officer alongside 36 other comrades. Since the two were nominated candidates, the criminals approached them and told them that in order to get out of prison, they must withdraw their candidature and denounce me and the National Unity Platform. Bobi Wine agamba nti abakyala bano bakwatibwa ne batekebwako omusango gwa obstruction of a police officer oba ogw'okusiikiriza omusirikale mu mateeka ekyo sikimanyi but bwe nkivunula mu Luganda kyekyo kitegeere nti bakwatibwa n'abalala 36 aba NUP. Kati engeri gye kiri nti bano NUP yali ebawadde kaada
okwesimbawo nga ku kadi ya NUP kigambibwa nti banna NRM waliwo abali mu gavumenti ababalumba mu kkomera ne babagamba bakyuke bave mu NUP bajeegaane era ne Bobi Wine bamuveemu. Kati Bobi Wine agamba bw'ati, thus Jean Muyambi was smuggled out of prison without knowledge of our legal team and ended up at Museveni's rally. Nti kati oli omukyala gwe nakulazeeko amanyiddwa nga Jean Muyambi bamujja mu kkomera ne bamutwala paka ku campaign rally ya President Museveni. Kichoncho nga bannamateeka ba NUP tebakimanyiiko. Chichoncho opted to stay in prison and after unsuccessful attempts at bail, she finally gave in. Nti n'omukyalo owookubiri amanyiddwa nga Chichoncho ye yasiba ennyama n'agamba sijja kuva mu NUP n'asigala mu kkomera. Kati we yagezaako okusaba bail nga bigaanye, mukazi wattu n'atendewalirwa naye n'akivaamu. 2 days ago, she was also smuggled out of prison and taken to meet another Museveni's cold-blooded henchman, bigambo bya Bobi Wine, Thomas Tayebwa, who has taken it upon himself to approach all our candidates, offering them money for them to withdraw from their campaigns. Nti omukyalo ono 2 days ago she was also smuggled. Omukyala Chichoncho eyali asibye ennyama yatuuka n'atendewalirwa era gye byakkidde ng'asisinkanye Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Era nga Bobi Wine agamba nti Tayebwa abadde akola buli kisoboka okusisinkana bakandidenti ba NUP abawe omusimbi basobole okuba nga bava mu campaigns balekere banna NRM, bigambo bya Bobi Wine. Meanwhile, the 36 who include 2 other candidates who are still refusing to sell out are still in prison. That is how low our nation has sunk. You can clearly see that the judiciary is complicit in this criminality. We can use the protest for 2026 to open a new chapter. Bobi Wine agamba nti abalala bali beyayogeddeko be babakwata nabo bano 36 bakyali mu nkomyo era nga kuliko bakandidenti 2 era nabo nga baaganye okukkiriza essente n'okukyuka. Bobi Wine agamba nti osobola okulaba ddala obumenyi bw'amateeka ekikula kino era ng'agamba n'ekitongole ekiramuzi kitunuulirwa mu layini y'emu. Naye Bobi Wine agamba nti tusobola okukozesa protest vote 2026 okuggulawo essuula empya. Kale bigambo bya Bobi Wine. Olunaku olwaleero bwe mba ntunuulidde program ye okusingira ddala ali Kampala. Bannakampala era beetegesedde okumwaniriza. Bobi Wine weekend agenda kubanga Manda 22 agenda Makindye East. Then ajja kweyongera Makindye East ne West agenda bayonga 22 ku Monday. Then Tuesday agenda kubeera Makindye Saabagabo n'Entebbe municipality ku Lwokubiri nga 23 Nyaali Kalangala full day. Then Christmas Day agenda campaigninga. Then Boxing Day nga 26 agende Buvuma. 27 ajja kubanga ayolekera Mpigi. 27 ejja kubeera Saturday. Then that is campaign program ya munnakibina ki NUP Robert Kyagulanyi Sentamu. Ibwato bwagenda okubanga atalaaga ab'e Makindye olwaleero nga 22 December bamwesunze dda Ntebbe Nkeera ne Makindye Saabagabo. So bwe bityo, that is it for now. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG
bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.